a recording center in first of all, there was one for Bebe Cool alone. Waliwo ezaali eza Bebe Cool yekka. A recording center. Recording center nga Bebe Cool. I don't know how that one is working. I'll ask him what. Tamanyi we bikola era ajja mubuuza bikola bitya. But also, era State House built another recording center in Mengo here. Ate yo State House neefunira ekifo we balikodingira mu Mengo. So I don't know why that one is not working well. Tamanyi lwaki tekikola bulungi. Ogamba ki Mengo kulwaki abayimbi kulwaki mugendayo ne mukwata Muzeeyi bakufera bakwata abayimbi abatali bankizo abayimbi be basobola okufutyanka abatalina nnyo bizibu. Muzeeyi kankubuulira abayimbi abamu baavaako ne bagwa n'eddala olw'ebiragalalagala olw'embeera embi gye bayitamu. Oli bw'afuna ekintu kyafunye adduka nakyo na mikwano gye ne bagaba n'omunyago mwe ne muviiramu awo. Kakati bw'otunuulira studio ezo z'oyogera ffe weekanga ng'abazigendamu bantu bwe bati baalubatu era ffe tetulinnyangayo oba ebyuma wabagulira bya mukopa tebirina saawundi mulungi. Muzeeyi bakola ennyimba nga tezinyuma nga terunyuma toyina na bw'oyinza kuluteeka. Bakwata abayimbi abatalina nnyo bizibu. Waliwo muzeeyi abayimbi abalina ebizibu abali ku drugs olwa depression obwavu obubaluma abo tebaagala bawuliriza bagenda ne bakwata bano abayimbi abatalina nnyo bizibu bano abayimbi abali eyo mu byalo abatanafuna buvunaanyizibwa basobole okufissa ka percentage akawera kubanga ffe bakimanyi tulina obuvunaanyizibwa. Abo bagamba oyo temumuleeta ajja kututawaanya mu ngabana ne tutaganyulwamu. Kyova olaba tetukolaganira ddala nabo. Kyova olaba nze nayimiridde mu maaso agange ne ganze muzeeyi kati ndowooza kye tunakola kale bwebale tuula akange muzeeyi bakampe nze sikolagana naabo. So please. Muzeeyi njagala kutangazaamu kitono. Nsooka okwebaza okuwangula muzeeyi mu kutangazaamu sometimes nti bwe tutuuka mu maaso go buli omu aba n'ekigendererwa kyo oba akake. Okusooka muzeeyi nja kwebaza otuwa omukisa ffenna bannayuganda n'abavubuka ne bawa omukisa. Nja kwogera ku Bebe Cool ne Kenzo. Kenzo wamukwasa department ya music era akola bulungi era ayambye abayimbi bangi. Abayimbi boolaba abasinga bagenda ne bajjayo ssente abalala batadde mu rehabs baali baavaako baagwa eddalu abalaba abajje wansi n'abatufuula abantu abamu abajja ne mu Uganda ku psychologically n'abatwala mu nsi endala okulaba ng'agezaako nnyo kyekimu ne Bebe Cool. No. I know what I'm talking. Excuse me. Muzeeyi bano si bayimbi. Lili Pazo ye muyimbi. Muzeeyi Bebe Cool bwe twagenda mu campaigns yakwata abayimbi bewamuwa mu department ye lwakuba nti we tufunayo akasente abantu batya appreciate okugamba nti kati nfunyewo okumatira nga newankubadde nti oli asobola okufuna akantu n'afunayo kyafuna n'alabanga ekitono oba ekitamumaze naye bwe tunaanafuyanga abantu abatusakira oba muzeeyi batukwasizza tugenda kubeera nga tetutuusa sako zonna zafunye sente. Kati Kasuku afunye sente. Kasuku is a blogger but TikTok abali mu kuyomba naye Kasuku agenda gatta abantu bonna mu sako eyo yemu. So njaga tu appreciating kye tuba tuyina. Luli muzeeyi abantu bajja ne bagamba ab'obutale muzeeyi byaluhanga akola nnyo era tutambula ku ground naye bwe twali ekollo bagamba nti bafuna sente ne bamakanika ne bawayiza ajja tewuzira namyalo.
Mzee has already. Kati ndowooza ndaba mulina empaka bwe tubagamba tumukole saako. bwe babagamba okwegatta Saako temugikola. You don't do it. I don't know what the problem is. We shall find out what the problem is. tamanyi lwaki temugikola naye agenda nnoonyereza ategeere lwaki temugikola. Saako netwala